Siji ya tata w'omwana tugitwale nga ya makulu. Bambi tubasasi. Tulekera okwogera kalibuli. Lwaki tebakwatayo ku bantu aboogera kalibuli? Bantu ebinaalemerako okusinziira nga nze bwe mmanyi family bwe banaalemerako. Era nabyo tujja kubiraba naye nga bajja kukwata ku bantu. Sinkugambye abantu bwe banaalemerako okwogera kalebule ne biba nga bikosa family biyinza okuvamu ebintu ebirala. Anti baagala justice. Bayamba family abantu. Bani? Abantu bayamba family. Babasabyeko obuyambi. Abange. Baagala justice. Anti kati nakugambye wali mmozi. Family bwe nabe twetaazi ngiyagala obuyambi bwaffe bajja tutegeera. Naye saabwe ne batulaze nti obuyambi bwaffe tebabwagala. Babwetaaga. So mukendeeze ku kalebule waffe. Taata w'omwana ayina chats z'omwana zateeka ku status nga banyumya. Ajjukira bingi nnyo bye yamugamba nti oli best friend wange. Toli taata, tokoma ku taata. Oli best friend wange. Taata ali mbulumya obw'amaanyi. Ebigambo si birungi. Naye family ebudde nebanga erabula aboogera kalibule. Bigambo bingi nnyo analebeka awamu boogeremu ebisobola nakubeera nti empisa wano. Naye kirungi bali bweri w'eggwanga tebali wano. Family yegamba nti police bagireke okukola omulimu gwayo. Bangi baagala justice eri omwana gwe bayita Elishama. Essomero lwaki liveeyo liwe nga likola statement ey'enjawulo nga ebbaale lino erya Mezo ojavudde nebanga likola ekiwandiiko ekyenjawulo ku client waabwe, ku kyatuusa client waabwe. Naye nga nziramu family nkambwe nkawo mukiro omukususa eri mmwe aboogera ebigambo mutamanyi. Bwe munaasigala nga mwogera ebigambo bajja kukwata abantu. Okay, welcome to the show. Basebole banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megaton Media. Tugamba nti nobeera ngu subscribinga, likinga, ate obeerenga osharinga kwamulire agesika. Muzede Megaton gemanya mu kaseera kano ebigambo si birungi. Era nga omuwala Martha yafa gutukyayogerako ebibuzo bingi ansa ntono. Naye taata w'omwana abudde nabanga ayogera ebigambo ne maama ebitulese nga tuwuniikiridde. Mu kaseera kano nina mukwano gwa family eyo ayina information ajagenda obeera nga atuwa. Ye police yabudde nebanga ekola statement era kigambibwa nti embu bantu bangi bakyanoonyerezebwako ku nsonga eno. Tembo DJ n'abantu abalala babeere nga batubuulira ki ekyaliwo, kyaba kitya, gyagenda kitya, kyekyaleetera okubeera nti omwala ono Martha afa bwatyo ku myaka emito bwegiti. So kankubire wano omukulu ono abeere nga atuwa information. Munoonya wano abeere nga atuwa information esinga wali ku Megatron omanyize ddala kyekitambula ku nsonga eyo. Tumukubira wano nga tavuba. Story ntuwadde okubira nti tugikuwa tunoonya amazima amatuufu. Bangi babadde bakigatta n'oli omwana gwe bayita Elishama nga bagamba justice for Elishama. Embala bagigadde, essomero tebaaliggala. So hello. Hello. Ausibyo tano nnyabo. Bulungi sibyo tamaze. Tuli ku Megatron wano. Okay. Era ompulira njogeza nnaku nalumiddwa nnyo. Yes, sebo. Omwana omwala omulungi bw'atyo naye mbadde njogera nabo. Ne bangamba nti omwala omulungi bw'atyo teyandifudde bw'atyo nga n'atatuzaalirayo kaana wadde kibi nnyo. Ekyo Katonda yakisalawo mmoze. Okay, tuli ku Megatron buuza ku bantu olwani tutandise. Abatuwuliriza wabula njagala nsooke nkusaba oba essimu enempa feedback. Anti njitadde mu lawudi bantu babeere nga bawulira. Ogitadde mu lawudi? Nanti kati kigenda kunkosa kozi byenjogera mbiwulira. Ngenda kikola ntya? So tosobola giteeka ku microphone ogijja mu lawudi? Ndabe oba naawulira wano. Yogera ndabe? Kati awo kiri okay.
naye ng'eddoboozi liri wansi anti kati wemba sitadde mu loud liba wansi kati tugenda kukola tutya ebigambo byeddiŋŋanamu kati tebyeddingana naye luli awasoose bibadde byeddamu kati ene wekangenderawo bwentyo anfube nga bwensobola nja kuwulira buuza ku bantu okay abatuwuliriza n'abatulaba ku Megatron erinnya yinza omuzaana wa kabaka Mariam Nagadi owa the IUG mwebale kukola emirimu gyonna gye mukola abasinzira emitala w'amayanja tubeebaza okwerekereza n'okwewaayo ewaffe Uganda obunyogovu bungi simanyi oba wammwe kiri kitya naye nga all in all tubeebaza okwewaayo okwerekereza ne musobola okuba nga ate mugezaako kukyusa obulamu bwammwe maze okubabuuzaako oli mu bwangu nedde siri ku bwangu wadde ongambye omubuuze ku bantu era mumaze okubabuuza kale so vidiyo yo nsobola ki nkukubidde abaana abali ku Megatron ono ye bamuyita omuzaana Mariam Nagadia CEO wa the IUG era nga gwe twakubira ku luli ku nsonga za Elishama n'abanga atwa information aza interviewing abantu ab'enjawulo ensonga laki mukubira aba ayina information okuviira ddala wali olumu ku source byaba atugamba biba biriko amatu n'amagulu waliwo bano abayina information sagasagana so Mariam video yo etambula gye wakoze ku mwana ono that's why nkukubidde otubuulire abamu bakyabuusabuusa kiki ekyabaddewo njagala otuviire ddala awo paka bwe bwagenze n'obasuza paka mu kyaki ki ekyabaddewo kuba poliisi ekutte beekutte okubasuza was it necessary bangaye wasuzizza akuugi kaabaddeyo anyway away from jokes tuli mu nnaku naddala abantu ababadde bamanyi omwana muwala oyo naye nja kusaba abantu abannayuganda batugoberera ku Megatron sijja kwagala kwogera bingi nnyo oluvannyuma lwa taata w'omwana ono gwe mmanyi obulungi era nze simanyi nakumanya lwaki Katonda andeetedde incidents zino nebaba nga mikwano gyange ate bafuna ebizibu bwe biti nsaba Katonda ayongere okuba nga atusaasira oli mukwano gwa taata nze taata w'omwana oyo omuwala mukwano gwange era mutwalanga mukama wange era sagala kujogerako nnyo kubanga avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'atusaba tulekerawo okuteekawo ebigambo oluvannyuma lw'okulaba this era gye tulimu abantu bamala gabuukabuuka boogera bino boogera biri initially wabaddewo ate relative olw'okuba nti bafaanana n'amannya ne bagamba ye taata w'omwana ate si yeye bawoza bamuwadde butwasi manyi drugs like bingi era taata w'omwana oyo avuddeyo n'atusaba tukendeeze ku bigambo bye twogera tukkirize omwana we asobole okuba nga ate awummula mirembe Megatron oyogedde ku kakilip kange nakoze ku TikTok era nga nsaba abatuwuliriza mwongere okubanga nange mungoberera ku YouTube za IUG ne ku TikTok za IUG nteekayo interviews zange waka wange abatalina budde short clips zibeerayo ze n'abalina obudde full stories ne ziba nga tezibeera ku YouTube still za IUG oluvannyuma nze okufuna amawulire g'okufa kw'omwana oyo ebiseera ebisinga bwe tuzuukuka tumaze oba okusabako gye tusooka okukola kwe kutula ku ssimu okulaba biki ebigenda maaso mu ggwanga so wena nsookera ku Twitter neŋŋendako ku WhatsApp then neŋŋenda ku TikTok okumanya biki ebigenda maaso mu ggwanga so when I opened TikTok ge mawulire ge nasoose okulaba I'm like banange omwana omuto bwati kiki ekigenda maaso kiki ekyamuse nga sinnaba kutegeera nembivaako and then wenagenze ku WhatsApp ndaba message ejja mu group z'oku mulimu like one of us atubikidde like mukama wa foomu oba munnafoomu afiiriddwa muwala we biki kati later nenfuna essimu eva era ku bantu benkola nabo abali close ne tata w'omwana oyo nangamba Mariam munnaffe bwekiti ne bwekiti nemugamba nina amawulire nange gembadde ndaba wano is she the one nti ye n'omwana we biki so amangu ago nempeereza tata w'omwana message nemusaasirako
era nga bw'okimanyi omuntu oba ofiiriddwa oyisibwa bubi kati nange bwento bwenyingira mu mawulire ago ngenda okulaba aba tiktokers abalala boogedde bye boogera nange nentwala obudde bwange nenkuba ku masimu okufuna nga first hand information ddala kiki ekyavuddeko embeera biki kwe kukola nange bye nakozeko ku tiktok era njagala okwebaza bannayuganda abagezezako kubanga bagoberera naye nga ekyamazima ekituufu tebannaba kubanga ate bakola official statement ku nfa y'omwana oyo nti yafudde kino oba yafudde kiri newankubadde bannayuganda bavuddeyo bo ne bateekawo ebyabwe bye baataddewo. Yes, Moze. Abasingira ddala bali eyo bweru wa ggwanga kuba nawulidde abaana ebigambo byayogeddwa nina omukyala gwendabyekaawo bamuyita singa asidi avuddeyo n'abanga ayogera ebigambo nti ano byogera wano postmortem report yawudde abasore bagamba kino that's why nkukubira ompa ekituufu saagala samwasamwa bannaffe abawangalira emitala w'amayanja eyo era ndowooza nze no statement eyinza okubanyezaamu naye nze abantu abawangalira emitala w'amayanja eyo simanyi biki byabajje no Uganda ne bavaayo physically ate ne babanga ate ebihappeninga balaga nti babyagala nnyo okubimanya oba babimanyi nnyo era simanyi bo information bagijjawa era nze nganze omuntu kasita nkubira essimu nemanya nti ali mitala w'amayanja njagala nnyo tutuukire ku nsonga kubanga abantu abo simanyi oba balina buzibu ki nti buli kimu be baba bakimanyi be bawa amagezi be bawabula be bakola ki kale kwegamba ne bitutabulamuuko so nsaba nganze Mariam Nagadia nti tusooke nga twetegereze twewenga obudde however omukyalo oyo senga nange mugoberera oba mu myezi 3 emabega ayina story gye yakola ku mabbaala agamu mu Kampala aga drugging abantu abateekateekamu ebintu mu byokunywa byabwe ebintu bwe bityo njagala okumukreditinga kubanga it is true lwakuba nti obuzibu tulina ene Uganda ekintu ekiba tekinnaba kubeerawo tetukiwa nnyo attention okitegeera era bwe yavuddeyo okwogera nze saamunenyeza nnyo kubanga yabadde alina reference ng'abagamba nti nayogerako ekintu kino emabega and you see what is happening. I was glad era njagala ebeera etandikwa bannayuganda tubeere nga tubeera vigilant era alina ne statement gye yayogere n'agamba nti olw'okuba nti wenvaayo n'enjogera muba oluusi muba mugamba bansasudde okukuba abantu oba kiki naye oluusi mbeerako n'abantuukiridde and remember abantu fenafena tetulina buvumu kujja mu kamera to seek for justice oba okuteeka ensonga to public attention okitegeera kati abantu abo nga basenga asidi ife ba whistleblowers tuva ne tubyogerako tho abo ebikikwatako tetutera nnyo kutwala budde kwetegereza nsonga eyo so nze ekintu kino kyongedde okubanga kinzigula obwongo era nenkubira omulanga bekikwatako nti bwe tulabanga abantu bavuddeyo okwogera ku bintu ebimu nga tetunaba kulowooza ku saidi eri nti kati oyo alwana ono ayagala kukuba ono ayagala kusula no ku ttaka tusooke twetegereze okay mweyo noise gye bakola tusooke tuggyemu ekikulu nti okay they are shouting naye bagamba ki okitegeera awo tusobole okubanga tetukola ki ebintu ebimu tubyavoidinga yes naye nga bannaffe baganda baffe abali emitala w'amayanja ebimu biba birungi okubyogerako naye ate ebirala tebiba birungi nnyo tulekerawo okujumpinga to conclusions nga tekinaba kubanga tukola ki tutegeera nawuliddeko ne kannanga kannamukasana ko kalina likasoose ne kwogerayogeramuukaawo era ne ngamba bannange omwana muwala ono abadde atya but later program yammwe mbadde ngigoberera amaze n'addamuuko obwongo kubanga olaba Moze abantu abamu balina engeri gye bahandolingamu ensonga zaabwe so tekiba kirungi nnyo nomala gavaayo noyogera byoyogera nga tumaze kubanga okola ki nga weetegereza nze y'ensonga lwaki we nakoze clip eyo era bw'obanga wagigoberedde nze nakuwadde nga bwe kintu we twakikize sadiginze into deep simanyi kino oba kino oba kino wagiwadde otya omuntu ali ku mega kyono yagala kumanya wagigize otya wagiripotinze otya engeri gye nawaddemu story yange nga bonakeera ku makya n'omanya nti something has happened to
bakoze era ne ababaddewo ne first hand information gye bakuwadde then nefuna era the right information from the right people. Omuntu Mariam omuntu ali ku Megatron ataasobodde kubeera nti alaba oba awulira ngeri gye waripotinze mu story yo ayagala kumanya awo wennyini tusooke tugenderawo tugende empola ajja kgendayo naye waliwo agamba kanjimalireyo wano wali naagenda nenfuna kabwasiisa oli dessert bagenda omukutu gugo ekisinga okubanga kikulu be bannaffe betukola omulimu gwe gumu okusookanga okwetegerezanga tetupapa kumala googera bintu olwokubanga story ebeera ekula nga yakagwawo nga bategeera eriko likes eriko comments views netwogera netuzimba ne betuzimba nti mwatuuse n'okubanga muleeta omuntu atali tata wa mwana omutuufu ono yabadde mu byamagye twayanguye bannange muyanguwa nnyo naye bambi tekiba kirungi kubanga tuba tukosa nnyo abantu abo baviiriddeko abantu baabwe mpozi nze n'ekyenjawulo kyenatadde mu story yange nga ngikola era nga bw'omanyi nti bw'oba olaba ebintu ogezako n'okiwa obudde kati oluvannyuma lw'omwana muwala oyo okubikibwa ku social media abantu bazukusizza ate story ya Shama olw'okubanga nti twategedde nti ebbaala yakoze eki yaggaddwawo temporarily era ne bafulumya n'ekiwandiiko so nendaba ng'abantu ab'enjawulo baraizinga konsaani eno nti ebbaala yeggaddewo naye ate olwo ate ono Elishama ye gye yafiira ye lwaki essomero terivaayo lwaki terikolayo kiri notisi kyonna oba nga teryakolayo ekintu ekyo nakyo abantu bagezezako kubanga bakyebuuza nti lwaki era nalabye n'abamu nga bagamba olw'okuba nti bano banene naye era njagala okutegeeza bannayuganda batugobera ku Megatron nti ne famire ya Elishama si batono naye munange buli muntu ndowooza alina engeri gyakola ki gyakwasaganyamu ekintu kye era nze njagala okwebaza abannannyini bbaala eya Mezo nti ekintu kye baakoze kirungi nnyo nti olaba nti ebizibu ssaawa eno zitahayi byerimu senga nabo baakola ekintu Mezo kye yakoze osanga ebigenda mu maaso ssaawa eno byandibadde tebiriiwo nti balaga nti wadde ki koze tetunnaba kati tuwale nti tetunnaba zo yinza okubanga ebintu ebimu byategerekeseeko on my side naye to public eye muyinza okuba temunaba kutegeera nnyo ekyaviiriddeko naye at least nti ono client waabwe bagezezako okubanga bamurespectinga ebbaala poliisi ne baakitingirawo amangu ne bagamba kasisoke tugende tukole ki tuggalewooko ne bateekawo bannange tuggaddewo naye tujja kuba tubabuulira ddi bwe tunaba tukola ki tuddamu okukola kiraga okutegeera Mariam mu bantu wangi mwali mwagala seta ayi bagiggale lwaki ogamba anti bano aboogera kuba mpulira statement eyo nti bano bavudde ne boogera remember kino kifo kisanyukirwamu bagenda kusaasaanya ssente naye wali era nze omuntu agamba nti seta ayi waki bagiggadde waki tebagiggala abazadde abatwalayo abaana baabwe ku ssomero baba tebatutteyo ssente ku ssomero baba batutteyo naye eri abazadde abafiirwa omwana waabwe bo tebatwalayo ssomero ba tebafiirwa kati bano abaana abasomerayo mwagala badde waka batuule lindako tulabangayo ku ssomero oba ne wabaawo ekintu ekibeerawo abaana ne badde waka oba ne babawumuzamuuko okuggalawo essomero tekyandisobose kuba kale kati tunuulire bakandesi bafiirwa ebintu nti bwe bityo naye n'okufulumyayoko statement eraga okunyolwa ekyo kyokka wewali obuzibu awo awo okka wewali obuzibu naye ekyokuggala essomero tusooka kiwaawaaza nnyo tulina okubanga ebintu ebimu tubirowooza nti ewebanga ezitowa sisuubira nti bi ebeera ezitowa naye nga okusinziira ku bantu ku social media bw'obanga ogenze ku bantu abakoze story y'omwana Masa olaba nti under comment section they're actually not talking about the girl baleese Elishama. Why do you think that baleese nnyo Elishama mu nsonga eno anti kati kyekyo kyenva kunnyonnyola nti ab'ebbaala betulowooza abayinza okuba nga batamiivu bakozesezza amagezi n'okusinga bano ate gye tutwala abaana okuddamu amagezi okitegeera okusoma
nti bo bamanyi PR okitegeera public relations bamumanyi kozo naku olukeera kumachi kati kino kyommoze njagala nkikubuulire nze nga nze Mariam Wather IUG nti olaba eno taamu bw'oba ng'obadde osobola okufuna statistics abaana abasomye ebisitaamu ku ssomero eryo omwana mulenzi ono gye yafiira ojja kwesanga nti wagenda kubeerawo ko abazadde abagenda okugyayo abaana baabwe olw'enneeyisa essomero gye bahandoliizemu ensonga eno kati ate kiyinza okukubeerera ekyo okulaba nga tugeze nga mukama ebintu abitambuliza bulungi ebbaala eri olina abalizzemu okuggulawo abantu bayinza obuteesala nnyo kubanga first of all ekintu kye bakoze balaze nti kuba tetumanyi kituufu okiwulira naye bo balaze nti bannange kino kyabaddewo death is inevitable kyonna kyonna kyekiri mukama yakirese bw'atyo tunyolera wamu era katusooke tukole bwe tuti nga bwe tukungubagira client waffe ne bakulaga nti bafaayo wadde batunda bitamiiza babeera mu bitamiiza naye bayinamuko ku bwongo okitegeera ate okusinga bali kati nze ŋŋamba abantu y'ensonga lwaki bareactinze baatuwe era ensonga lwaki balinkinze okufa kw'omwana muwala ono okwoli omwana omulenzi oba nabo baagala kukola nga taata waakoze ono gamba nti tulinde gundi ripooti okulinda ripooti batyamoze kuba kati ono taata ye agambya ebigambo bibe bitono tulinde bagiyita bakyeno postmortem report naye nze ekyemmanyi omanyi wabeerawo famire y'omwana omuwala ono eyafudde naye wanaabaawo ekikolebwa kyonna of course waliwo ebintu kyesitamanyi mmoze oba abantu boto bagambye waliwo ko abantu sofa abakakwatibwa ani kati nze olaba nina enkola gye nkola ebintu byange wakoze story ku TikTok ku gundiyo kuba omanyi fe abantu betuweereza banjawulomu olumu n'aba TikTok omuntu alaba YouTube nti ajja ku Megatron be bano abantu abava bawuvunaanyizibwa nti agenda kuteekako smart TV ye alabe show kutandika paka kugwa tagenda kuscrollinga bya TikTok okukola ki kunyumirwa. That's why nkukubidde ggwe owa abantu information just that ochampita ku ngulu toyagadde kubeera nti ompa information nga gye njagala. Information kijagala gye ndi okuwa kugambye sagala ku digging deep into this cause taata w'omwana like cause right now ongambye ndowooza moze simanyi oba wabagambye. That's why nkukubidde otunnyonnyole bakutte bameka kuba kati tukyali mu ŋŋamba abaana boogera ebigambo wano omanyi tuyina channel oli na recording akati kwe kaddakiika 6 basatu bakwatiddwa 10 bakwatiddwa bawundi bamusibye taata w'omwana azirise ebiri awo bimanyi no sofa abantu babiri bakakwatibwa okuli erinnya lye muwulira erigambibwa nti ofiisi gye yayingiddemu ne munno omulala basobole kubanga bayambako poliisi okunoonyereza tekiri confirmed nti abakwatiddwa bebasse oba bebakoze benabena abantu bemuli okulowoozaako naye okuyambako they are still suspects bayambeko mu investigations kikiddala ekyaviiriddeko omwana ono kubanga bwe baba bagamba nti yasituse n'abako waayingira what happened you know yes so ensonga lwaki kiri bwe kityo naye nkusaba Megatron tonyingiza nnyo munda ku lw'omukwano gwena ne taata w'omwana ate n'ekirala bw'abanga yavuddeyo n'asaba n'agamba bannange mutuyambe mutuleke tuli mu nnaku yaffe nze taata w'omwana ono mugobe like twegoberera ddaba sitasize naye ku bintu byali mu kuteeka ku sitasize eza WhatsApp olabira ddala nga bambi ali mu bulumi nti n'olunaku olwajjo wabaddewo olumbe olwakumiddwa walikuka embabazi I was there personally we were there with him naye nga olaba bambi tali mu mbeera nnungi leero wabaddewo okumusabira era kyemmanyi omubiri gugenda kusula nga batambula gugenda kusula mu kyalo embalagi bagenda okuba nga bamuziika olunaku olw'enkya naye nga taata wabanga yavuddeyo n'asaba n'agamba bannange mutuyambe mutuleke bambi taata ali mu bulumi omwana mpozi abadde yakagraduatinga omwana abadde yakajjatikirwe yes abadde mwana muto omwana yazalibwa
2002 abadde mwana muto muwala we the only daughter babadde omanyi okuba nti alinganga atabadde taata na mwana babadde ba mukwano nnyo kubanga bwe mba nsobodde okulaba ku kyakisize ng'omwana agamba I'm even proud okubanga gwe daddy wange ndi ku best friend list yange like benji bambi benji era twagala okubanga tumusaasirako lindako bambi omusajja abadde ya grooming omwana we nga amuyita best friend babadde ba mukwano nga balinganga actually agamba omukyatize zali mu kusharinga nga agamba nti nze sikubalanga na mwana wange wabula nkubalanga best friend wange nga n'omwana agamba nange sikubalanga daddy wange kubalanga best friend wange actually oli ku best friend list yange that bond baddewo tabadde nga bana abazadde nze semanyiza mwana nedda naye taata w'omwana oyo bwe mbanga ndi mu kulaba ebintu ebyo seewuunya kuba ye nga gy'omuntu omanyi okubanga olina buli ekyetagisa oli mugagga omalayo naye ate ng'omanyi katonda oli down to earth olina omutima omulungi ayamba banage taata w'omwana oyo y'omu ku bantu ndowooza mu ggwanga Uganda betwandisaanidde okubanga tusemberera ne tumanya nti ddala abantu abalungi mu nsi gye bali y'omuntu asobola okukeera ku makya mu bugagga bw'alina ku maanyi g'alina nti asobola n'okukeera ku makya n'agamba nti kati ngenzi wa mukulembeze wa ggwanga tutudde wali one on one tunyumya tupulaninga naye n'asigala nga muntu mulungi kakkamu alumirirwa alina ekisa ayagala abantu tayagala ntalo era bwenze bwe nalabye eyo notice gyetadde ku Twitter neŋŋamba this is the man I know kati abantu abasinga babadde bagenda kulowooza nti family bagenda kuvaayo bagambe kino kiki nedda balina engeri gye bahandolingamu ebintu kati ate ye nga ye taata muntu watayagala ntalo ayagala ebintu ebibanga bikolebwe mu ngeri endala tusinga mwe mukola ki bwe twagala mukirowoozaako so bambi bannayuganda nsaba tukkirize famire eyo bawumuze omwana waabwe mirembe bwe banaba nga beetaaze okuvaayo kutugamba nga bwe byatambudde they will come out bwe banaba tebeetaaze still they will keep quiet tuyige n'okurespectinga abantu abali mu kugrivinga kubanga ndaba n'abantu bali mu kudajinga omwana omulungi afiira atya mu kifo kino bannange abeeyogeza tubaddeko mu mabaala tukoze ebikolobero tukoze eki tulekerawo okwefuula bakatonda nga tujajinga abantu cause we are not perfect at all teri omuntu atuukiridde ndabye comments nyingi nnyo naddala mu video yange gye nakoze ku TikTok la IUG nga olaba abantu basistant Jesus basistant Nabi Muhammad nga bali omwo bajajinga why are you judging one another andi kati nze nina oba namukasa tubadde ku radio nga tukola simanyi oba obaddeko awo enamukasa n'agamba omwana omulungi afa ate neŋŋamba omubi alina okufa bannange ebintu bwe bityo olabanga bambi simanyi lwaki ani yatadde chats tate yazitaddeyo nga banyumya chats zino z'obadde nnyonyeramu tate yazitaddeyo nga banyumya kinga bonna okuba screenshot ya chat yo nange nobanga okola kinga obipostinga nga sharinga memories era nga yeebuuza zino memories zino ngenda zerezinga ntya mu bwongo bwange yaziwadde bamawulire no nze ziri ku status nze ndaba status za tata okay yes bambi byebyo munange naye Megatron kumanya ojja kwongerako eddoboozi lyo tugambire ku assistant Yesu nedda woli wano kuba bannaabwe emisango bambi tukomye lindako gansooka embuuze ani kati bwe kyabaleetedde obuzibu anti omanyi abazadde abamu bakambwe kuba statement eyafulumye oba yabadde mwogezi wa poliisi omwana yagenze saawa 8 kati ebyo byonna babigattagatta omwana omuwala atambula atya ekiro omanyi bannayuganda tugusala omwana ali above 18 ate negiri emirembe gy'abazadde okubeera ku baana baabwe emirembe gyaggwako omwana omutuuza n'omugamba kino
kino kyekituufu kino kyekikyamu n'omwana we ne yeetaya tulabangako abaana bakulira mu bikomera ne babasiiba naye munnange bw'aba afulumye kibatya njagala nkone example y'abaana b'abasiraamu abaana b'abasiraamu njagala okola research yenze Mariam naye abaana b'abasiraamu be bakyasinze okunywa emyenge okukunama okukola ebintuntu we see them abaana b'abasiraamu banywa bino bishisha naye nga bamusanze mu sharia abaya ono mwana wa hajati okitegeera naye kiva kuki abaana temuba exposing eri ensi kati bwafunira chance naye exposing eri ensi yeggwanyalwe agenda kwagala exploring buli kimu so omwana bw'okeera ku makya n'omuwa freedom ye ng'omwana nze ono omwana okubanga yabadde mu bbala saa 8 abaana babeera mabaala moze simanyi gendako ku nonivi gendako ku mezo waliwo amabaala kasa bafuluma kasa black 10 baba bayingiriza okumacha okitegeera naye nga akati n'abaana bemulaba babeera mu mabaala bebeerera mu obulamu be baana b'osanga ab'emitima emirungi be bantu b'osanga nga ayina ekisa ayamba bikikati ate bano basirwa mu kyaki mizikiti baloga balina enkwe balina empisa ebaagaliza ng'onaye olaba nga alina n'essigira mu kyenyi naye omwana ogenda musanga nga ayambadde kaminike yenywera kinayiro kye ekinyonyi ebintu byakola oyinza n'okwewunya ensonga lwaki bakera ku makya ne bagamba nti omusajja asobola okujja malaya ku street n'amutereeza n'amuteeka ewaka n'afumba kati ate gwe gubasanze mu kyaki n'ofumbayo omwezi gumu n'osangawo omwana wamujja n'omuwa obutuwa naye nga bakujja mu kyaki so Mariam bw'oyogera bw'otyo oba toyongedde kuleetera bantu kuwaganyala gamba nti vane tugenda kuba pate paka kucha cause nawulidde omwogezi wa poliisi ate abantu ab'enjawulo nga boogera ku nsonga y'ebiragalalagala ebiri awo bitambula mu mabaala baana banywa enjaga baana beekuba enjaga abaana beekola ebintu nze nebbaala emu nagigendamuko naye ng'omukka gwe gukwaniriza gwe gulinga baawunsa nga gukuba bwe guti kati fe abalina emitwe eminafu n'owunga n'okuwunga kati oyagala tutambuliraawo bw'oba omanyi nti olina omutwe omunafu togendayo kati ate n'ekirala omwogezi wa poliisi bw'avaayo n'ayogera ku biragalalagala first of all bikkirizibwa mu ggwanga oba tebikkirizibwa let them act accordingly kubanga emabaala eyo gye bibeera bamanyiyo n'abamu bacakalirayo n'abaana baabwe babeerayo so kati kino kiddayo eri gavumenti kuba baŋŋambye ekiri awo ekkololo enjaga ate ya bbeeyi bagaga be baginywa Mariam oli muzadde ozadde omwana w'omuwala olw'okuba azeze emyaka 18 n'akuba pate paka kukeesa budde kudigida kucakala kukeesa budde tiyinza kuyisa kitya nze moze fine ndi muzadde abaana bange bakyali bato but kanewereko example kubanga moze kyoba olina okumanya abazadde tuzaala mibiri teriyo omuzadde agenda keera ku makyakufa era oba akulimbe bwakontrolinga abaana be taliyo nze this is what my mom did when I was growing up ne baganda bange ye yatugamba kimu siina taata wammwe yenze maama yenze taata nina okukola nze sigenda kutuula awo mbakuume simanyi mbatege temugenda na bulenzi ekibi ekiri mu butasoma kyekino ndaba enkuba kera ku makya kugenda kukola biki baleka mu buliri abonaabonera bw'onaasoma n'ofuna omulimu omulungi tojja kubonaabona nganzi kati ngenze banoonyeza fiizi mwe mumanyi trust me twasoma netumalako teyabeerangaawo kututayiza kola ki kati bw'oyamalanga okukola ekyo ate namala n'adda mu maaso ga katonda n'amugamba katonda abaana bange nkwegayiridde babeere abaana b'obuvunaanyizibwa baveemu abaana abalungi sigenda bateeka ku kikomera wabula gwe bantereka ekikomera so abazadde kyolina okukolera omwana wo mulage ekituufu n'ekikyamu ate omukwase katonda ebisigadde tobirinaako control katonda yasalawo n'agamba ogenda kuzaala munywi wanjaga ono agenda kubeera looya ono agenda kubeera bwati
era ekyo kyoze siina magezi gentuweerako bantu temusibira abaana bamwe mu bikomera temukola ki wabula mubalage ebituufu bye bino abazungu bye batusingako nti omwana bamuexposinga eri ensi ne bamanya kati bino bagamba simanyi to having a sex before this age like you know ne bakuteerawo nti si kirungi ku having a sex ng'oli ku myaka bwegiki naye in case okiba kikulumbiza kondomu is there okitegeera so abazadde abaddugavu bino ebintu ebimu bye tulina okuba nga tukoppako eri abazungu otherwise tetulina kyakola tuzaala mibiri. Madam Mariam nga tuzzeeko wali ku bantu abavuddeyo okubeera nti basaba justice eri Elishama ku bantu abasaba justice eri Elishama justice eno tunagifuna kuba nalabye waliwo enkaayana ng'olaba bali banange teruggwe nono mulekawo mule mirembe ne ŋŋamba abantu nga bakambwe nga beevuma n'okwevuma kati nno abantu abawoza teruggwe omba mulekawo mule naye kati gwokimanyi waliyooko omwana saawa eno yafunira obuzibu ku ssomero gyali essomero yaligendako mulamu alina amannyo ge ebibaawo ne bibaawo omwana n'aluuzinga amannyo ge omwana aliira mu kaseke naye essomero nalibanga lisirize terina kyerikola n'omuzadde w'oli omwana eyakuba munne naye yeewaanawaana n'abanga babavulunga kati abaana bo wee batyo bo bakole ki kuba ndabye ne story wano endala waliwo omwana bagenze ku video bakyalira Saturday wayiseewo nnaku tono ate ne babakubira nti obannaye omwana wamwe ate afudde mu mukimi amasomero gabadde ki bannange Madam Mariam kati kino kyenjagala okuzzaayo moze by the way nange eno story very soon egenda kubanga ejja kuza IUG era mugirindirire omwana oyo alira mu kaseke saawa eno naye ng'ebizibu yabifunira mu ssomero essomero ne litafaayo ng'otwaddeko kabayiti katono kyali kitya tuli story egenda kujja kuza IUG very soon naye weeyagalizza saagala kufulumya kintu nga tekiri balance naye ekyo kino kyengezako okugamba era nze njagala kwebaza kojja wa Elishama oba famire ya Elishama nti bakkiriza tubayise mu bulumi naye bayamba abantu abalala moze abazadde bali mu bulumi obutagambika just imagine nga wakwata omwana wo n'omutwala ku ssomero omwana wo mulamu otaddeyo ssente bakukubira essimu amannyo gayise wali ku ttaka tuvuddeyo ku vidi omwana malibu bulungi mate after 4 days simanyi afudde okay okufa tetukyewala nange wano watudde enfiirawo Mariam okitegeera naye ate kiki like what happens after Mariam I have a question to ask you ddala kiki akiri mu masomero obuzibu buliwa moze nange ndi munamawulire nga gwe nange kyeneebuze naye ensonga lwaki nasazeewo nange nkozese calling yange abantu bajja tugamba amasomero gasaddaaka abaana amasomero galimu abaana ab'effujja batagambwako ebikolwa bingi ebigenda mu maaso mu ssomero ebyobulabe kuba kati waliwo omwana gwe nawulidde amasomero galimu ebiseyaga oli agamba muno omuseyaga n'agaana n'amukuba amasomero ganywa ebiragalalagala nga mulimu agasajja agakulu kiriwo kifuna amaanyi ne kinywa enjaga yaakyo nga kikozesa ku bintu byono bwe bamugambako nga kimukuba byonna gye biri bannange waliwo essomero wano omusomesa yasiyaga omwana ali mu buzibu right now omusomesa yasiyaga omwana omusomesa gyali ayina awalala omusomesa yafunyisa student olubuto ago gakyali mawulire abasomesa nga beegadanze baana naye nga bebyandibadde bibeera mu masomero ate nga gavumenti netwogerako yebitwala just for just kati awo twesabire katonda yalina okututaasa naffe bwe tukozesa platforms naye bawulira bannange obuzibu obuliwo kati abantu bwe bavaayo okwogera
era mukama atuyambe tubavaayo okwogera instead olwanisa ono lwaki tobivaako lwaki tokola ki okubivaako tusobola kubanga tetulina kyetufunamu other end of the day people bayinza okulowooza tufuna ssente biki naye bwodda wali mu ntebe n'otula n'ogamba nange abange baabano bakuula kati saawa eno sibalina bali ku masomero tomanyi kikiriyo simanyi kikigenda kubeerawo tusirike tugenda kusirika paka otwala akanako mu P7 omusajja ow'emyaka 4 n'akasiyaga okitegeera moze President Museveni bwe yakeera ku makya n'alaba nga babba obululu mu Uganda n'alaba ng'abantu bayisibwa bubi n'agenda mu nsiko waliwo ebintu bingi teyasirika yasituka ne banne ne bamwegattako ne bagenda mu nsiko kati ne balwanirira bye tulabako newankubadde nti ebintu ebimu bikyuseemu nti n'abayibi batuuse okuyimba nga bagamba nti ebyatulwanya bizzeemu naye at least wabaddewoko kalembeekereza kati ensiko President Museveni gye yayingirira okulwanira eddembe mu Uganda libeerewo naffe y'ensiko gye tuyingidde ku social media twogere ku bintu ebitatambula bulungi naddala mu masomero mu ggwanga Uganda mu bitundu byaffe social media naffe y'ensiko tetugenda ffenna kukwata mmundu tugende tulwane tetugenda kukwata masasi tugende tukuba abakola ebikolobero wabula let us come we speak out naye nze kyensinga okusaba abantu nga tugezaako kwozera byonna bikolebwa in a picture of okutereeza eggwanga Uganda kubanga oli munnauganda honestly tosobola kubanga toyagala kuwanga lyo that is nakyo olina okuba nga oyagala eggwanga lyo ekyenjawulo kye tulina okuba nga tukola abatuuliriza ku Megatron tubeere beegendereza nga tukola bye tukola tetuwemula tetuvuma tetwogera kale buli tetukonjera ekintu kyotalinaako obukakafu please topapa kukyogerako do your own research tulekerawo okupapa bwe tuba nga twagala okuzimba eggwanga Uganda tukwate mpola ekintu oba tolina okinoonyerezako tekinaba kuggwayo tewajja kufuusinga kukifulumya tulekerawo okwagala likes views following wabula tukole ekituufu kye tulina okukola that's when eggwanga lyaffe Uganda bwe linaatereera nze saawa eno Mariam Nagadja njagala nva mu nsi eno naye nga bagamba she tried yagezaako alina bwe yakwata yagezaako okitegeera yes that's what I think simanyi abalala bali ku Megatron kye balowooza naye nga byebyo so message ya taata w'omwana tugitwale nga ya makulu bambi tubasaasi tulekerawo okwogera kalibuli lwaki tebakwatayo ku bantu aboogera kalibuli bantu ebinaalemerako okusinziira nga nze bwe mmanyi family bwe banaalemerako era nabyo tujja kubiraba naye nga bajja kukwata ku bantu sinkugambye abantu bwe banaalemerako okwogera kalebule ne biba nga bikosa family biyinza okuvaamu ebintu ebirala anti baagala justice bayamba family abantu baani abantu bayamba family babasabyeko obuyambi abange baagala justice anti kati nakugambye wali mmozi family bwe naaba etwetaazi ngeyagala obuyambi bwaffe bajja tutegeeza naye saabwe ne batulaze nti obuyambi bwaffe tebabwagala babwetaaga so mukendeeze ku kalebule waffe bawumuze omwana waabwe wabula okudda ku social media ne tulekana kino ne kiri tugende embalala enkya tugende tuwaziikire kutuyimirire wamu nabo kyekisinga kale olinayo akatalekeka nze mpozi kubajjukiza ku subscribinga ku za IUG obuntu bwa ssente obutaddeko kibadde kyetagisa okuleeta anti nkujjukiza tolinayo kasitole koyinza kwerabira tolinayo koyinza kwerabira oyinza okwerabira kasitole akamu ate nonnyombesa nga bwe nina omutima omubi bwonna mukama wange mbuterezeza era njagala kubanga twala omukisa guno nebaze Megatron olw'omutima omulungi yeko nno weebali kale ate nno abantu bamanyi nina omutima omubi abamu era munange ogulina nze kukyewangu anti kati nkugjeeko olwo oyinza n'obutasiibula oba okooye nkuleka osiibula oba tosiibula bannange kamba siibule temulabira ku subscribinga ku za IUG YouTube channel ne ku TikTok short clips zibeerayo eyo ate full story nayo ebeerayo eyo kyemmanyi mmoze abantu bakola okubanga bawulira buwulizi eddoboozi lyange tunayo obudde oteno tunozeemuka ani aganyi nze wano waka anti obutaagaliza obukusumbuwa esimuzi
kambuuze tojjangako ku Megatron wano ne olumu ne nkuyita n'owuba ebbina kasita naawe ogikoze zimba obasasule olaba oba onaazisigaza kale Mariam tweyanziza nnyo tujjanga kunoonyaako ku lw'amawulire ageesirika gwe munnamawulire omu ku bannamawulire byenneeka anedda namukasa level ndala nnyo akuume okay bwatyo nno bamuyita Mariam Nagajja mukwano gwa taata w'omwana ayina chats z'omwana zateeka ku status nga banyumya ajjukira bingi nnyo byamugamba nti oli best friend wange toli taata tokoma ku taata oli best friend wange taata ali mbulumi obw'amaanyi ebigambo si birungi naye family evidiyo nebanga erabula aboogera kalibule bigambo bingi nnyo analebyeka awamu boogeremu ebisobola nakubeera nti empisa wano naye kirungi bali bweri w'eggwanga tebali wano family yegamba nti poliisi bagireke okukola omulimu gwayo bangi baagala justice eri omwana gwe bayita Elishama essomero lwaki liveeyo libe nga likola statement ey'enjawulo nga ebbaale lino erya Mezo wejavudde nelibanga likola ekiwandiiko ekyenjawulo ku client waabwe ku kyatuusa client waabwe naye nga nziramu family nkambwe nkawo mukiro omukususa eri mmwe aboogera ebigambo byemutamanyi bwe munaasigala nga mwogera ebigambo bajja kukwata abantu era nga wulidde Mariam Nagada bwagambye family ennene si ntene nene tebazannya bajja kukwata ku bantu aboogera kalibuli Mbozere Megatron gemanya bane stories nyingi nnyo wano bamala okulaba eno laba endala amawulire tuba tugeesiga musibe bulungi mwiraba